tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Mbalamusiza njagala kubebaza mwena abatulaba namwe abatuwuliza. Tuli mwezi mupya gwa kubiri. Omwezi oguwedde gwaweddeko abakozi basasuddwa omusaala. Nja kusaba buli mukozesa programu eno agiveeko. Ge mazima bw'ogisigalako weetegeka okunyiiga. Nkiddamu nja kusaba buli boss omukozesa programu eno gyesonyiwe, gireke bw'oba tayagala kunyiiga. Bw'ogiremerako gw'amanyi tovuma, kubanga nkimanyi bye ngenda okwogera tewali boss agenda byagala. Ekisookera ddala njagala kusooka kubajjukiza. Omanyi twerabira mangu. Lugonvu bwenkeera ku makya nga nze manager owa Lugonvu Property Consultants, nga nze manager owa Hillview Primary School Matanga, ngezeza bugeza, nga nze manager owa Lwengo General Hardware, nga nze manager owa Lugonvu's Show, nga ndi manager mu Focus Construction. Ompuliriza bulungi. Naye ngezo kampuni nga bwe nzikumenyedde ziriko nannyinizo. Mba mukozi wabula yazikiddwa ku bukulu. Ntegerekese tukitwale nti Lugonvu alina Lugonvu's Show, it's a TV, gitwale nti TV ewedde, nga mulimu production manager, mulimu managing director, mulimu baani. Tulemenga kwerabira nti naffe tuli bakozi. Omuntu yenna nga si gwe weesasula omusaala oli mukozi. Omuntu yenna nga si gwe weesasula omusaala oli mukozi. Ekyenjawulo kye bakwazise nti bakutisse ku buvunaanyizibwa naye obw'ekiseera. Omuntu yenna nga omulimu baakuwa muwe era ng'osobola oggobwa, totiisatiisanga mukozi ne bw'oba ng'oli supervisor nti ojja mugoba, kubanga naawe osobola okukola ki? Oggobwa. Zino ze mpisa ze njagala zidde mu baboosi bonna ku mitendera egy'enjawulo. Okuggyako nga kampuni yiyo, naye bw'oba ng'okimanyi nti gy'oli ne bw'oba ng'ekitiibwa kye baakuwa kikufuula kampuni ng'eyiyo naye nga si yiyo, era ng'ewakaawo oba mu woofiisi yo olinamu ebbaluwa eyakuwa omulimu era ebbaluwa eyakuwa obukulu obwo, totiisatiisanga mukozi yenna. Muli ku levengi, muli ku levo y'emu, naye ekibawula okimanyi nti gwe otuukirira abakulu. Okitegeera ekibawula nti gwe otuukirira abakulu. Naye ono gw'okyunga ne gw'okyunya ne gw'otiisatiisa nti ojja genda wadde tatuukirira bakulu, naye mwembi muli baki? Muli bakozi, era mwembi musobola okugobwa. Osobola okumugoba naye naawe eyagukuwa asobola okugoba. Kyokka gwe okugoba ye tekikola nnyo mawulire, naye ate gwe okugobwa kikola amawulire. Naye ekibuuzo ekiriwo nti singa omala n'ogobwa, bw'onaasanga wabweru mu nsi eno engazi, bw'onaasanga oyo gwe wagoba oba gwe wagobya, onaamutunuulira otya? Kati kankomewo, ebyo bigambo by'abakulu mu bitongole ebyenjawulo, mu government, non-government, private institutions wonna. Bw'obanga oli boss manager, ng'oli manager mu organization yonna, abakozi bano b'okulira bawenga ekitiibwa kubanga naawe ogobwa.
tobangako mukozi gwolemesa mu kampuni eyo kubanga naawe oli mukozi, naawe oli mupakasi nga ye. Ekibawula nti ye bamuleka eno mu lujjulungu gwe ne bakuwa woofiisi. Kyekyenjawulo kyokka, naye mwembi mugobwa era mwembi mufuna omusaala. Bw'obanga oliwo ku musaala ofaanagana n'oli. Ekyenjawulo ekibawula woofiisi kwe mutuula naye nga naawe you are an employee. Oli mukozi w'omuntu. N'olwekyo tolemesanga mukozi yenna ne bw'oba ng'omusinga amayinja. Kubanga wano w'omulemeseza ajja kgenda akola ebibye, naawe bajja kukugoba omusangeyo. Nze ndabye abakozi bangi abaali abakozi, abamu ku basajja abaali abamanyi mu makampuni ne babalemesa, n'agenda ebweru n'akulaakulana. Oli n'asigala nga maneja ne batuuka ne bamugoba n'ayenga enfuufu. N'awuza oyo nze namutendeka, oyo yali mutabani wange, oyo nze namuyingiza wano, oyo nze nakola bwe nti. Okitegeera? Naye nga wamulemesa ng'ensi yamujjukira. Kaakati njagala nagambye babboosi bonna baveewo, nsigaze abakozi. Bakozi bannange, wali otuddekaawo ku nkomerero y'omwezi n'obala ssente z'oteeka mu mulimu gw'okola? Sebo, wali otuddekaawo n'obala ssente z'oteeka mu mulimu gw'okola? Bw'omala okuzibala n'obala ssente z'ojja mu mulimu gw'okola? Obadde okimanyi nti waliyo abakozi bangi nga mu kampuni gye bakutiisatiisa enkya n'eggulo okugoba ate osasula okuba ng'okolerayo? Mbuuza nti otya? Kubanga kampuni nnyingi wano e Uganda omusaala gwazo ngumanyi $60,000 kakadde. Naye njagala obalemu ssente mmeka zossaamu okutuukiriza ogwo omulimu ogukusasuza akakadde. Nze nnyina omukozi gwe nali njogera naye ng'afuna akakadde naye ngassaamu obukadde obwo bumeka? 2. Ojja kwebuuza nti kijja kityage mazima agakaawa. Tukibali ng'omukozi afuna $60,000 omwezi ng'akozesa 5,000 okujja n'okuddayo 10,000 mmeka? 5. Ogwo si gwe mutwalo nga bamwetaaga ennaku 5, ennaku 6 mu wiiki. 6, 12, ennaku 20 mu mmeka? 24 mu mwezi. Kitegeeza nti ku musaala ogw'$60,000 gwafuna $24,000 givuddeko, asigaze $36,000. Omulimu guno gw'okola oluusi nga tegukuliisa, ng'olujja oli ekyemisana kya $1,000, ofuna 6, oli ekyemisana kya mmeka? Kya $1,000. Ezo ze ssente mmeka? Gye $20,000 mu emeka? Twagambye okola ennaku 24, gye $20,000. 24 gattako 24 gye $48,000. Okimanyi nti osigaze $12,000? Okimanyi? Ofuna mmeka? Kati gwafuna eziri wansi w'enkaaga n'emboozi giwulirize, naye nkikuwulira nti kati olwo natandise dde okukubalira mu bbanja. Osigaze $12,000. Naye transport w'omutwalo ogw'embaze kye kitono. Bangi ng'olunaku akozesa 2 mutwalo. Kati gwakozesa $1 $2 kati olwedde gwe ebbanja lyo limanyi werigwa. N'obala nti wojja onywa ka breakfast ka chai, tosobola keerekereza kubanga akomye kulya kyaggulo. Bw'osagamba nti nkwagala ku ssaawa emu ku mulimu, tosobola keera kunywa chai, olina kujja n'omunywera ku mulimu. N'ogula chai n'ekinywebwako, chai wa 10 n'ekinywebwako kya 10 ze 2,000. Olwo olidde bubi onywedde bubi ze 2,000. Okumala ennaku 24 gye $40,000 emeka? 48. Bwe mba sibaze bubi. Bwe mba sibaze bubi. Ogula ya time n'ebirala. Otuula wansi gwe kennyini obale ennaku mmeka z'okola mu kampuni eyo. Ojja kutuuka akaseera nga weebuuza n'okwebuuza nti mbadde nsobola kubeerawo ntya? Ge mazima. Tuula wansi, funa lunaku nga wiikendi ng'enkya togenda kukola kubanga oyinza okuddayo ng'ate onyigidde buli muntu.
bala olunaku nti Sande bagimpa oba olw'omukaaga balumpa oba olw'okutaano balumpa ku lwokuna ekiro tuula kwata olupapula n'ekkalamu mukazi waakubeere wala bba waakubeere wala tandika okubala ssente z'ofuna kyokka njogedde emitwalo 6 bangi babawa emitwalo 6 ate nga babatemako NSSF ne pa as you earn n'asigala ng'afuna 48 okiwulira afuna mmeka 48 bala transport okozesa wammeka ennaku z'okola bw'omala okumussa wali bala olya mmere ya ssente mmeka gy'okolera ku mulimo bw'omala okuzissa wali bala kyayi buli ky'okozesa kyonna ku mulimo ogwo okusobola okugubeerako kibale oba kikwetaagisa ya time na data byonna bibale bw'okeera ku makya n'ozuula nga ssente zossa mu mulimo zisinga ekimu kyakubiri omulimu ogwo oyinza okuba ng'oli wakyamu wangi bw'oba ng'ofuna emitwalo 8 naye nga ssente z'okozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe okubeera ku mulimu oteekamu emitwalo 6 oli wakyamu kyokka njogera ku oyo ateekamu 6 waliwo afuna 8 era ng'ateekamu 8 waliwo afuna 8 ng'ateekamu kakadde bino tewali boosi wagenda kutuula abikubalire era tewali boosi wagenda kutuula akulowoozeeko nti ng'oteekamu nnyingi okuggyako waliwo abagamba nti nze situnuulira musaala gwe nfuna okukola mu kitongole ekyo nnyina byenfunirayo ng'ebyange ntegerekeka nti ekitongole ekyo nkikolera naye siibiriddewo ku musaala gwakyo bwe nzija n'enkola nga ngenda nkola ebirala ebyange nze okukikolera nnyina byembalizaawo ebyange ekyo kitegeerekeka naye bw'oba nga akakalimo k'otunuulidde ke kakubeezaawo ke kakuyimirizaawo bwe bulamu bwo tuula wansi obale ssente z'okassaamu ne ssente z'okaggyamu bw'onaamala okkimanya oba nnyingi oba ntono oba ossaamu nnyingi ofuna ntono oba ossaamu ntono ofuna nnyingi ansa gwagirina tewali alina ansayo naye nkigamba nti abakozi bangi nga ku mulimu gy'akolera ate yalinga asasula abakulu okuba ng'akolerawo anti nga zassaamu mpitirivu okolera Makerere osula Kyanja okolera Makerere osula Namugongo okuleeta muki mutwalo n'okuzaayo muki mutwalo gye mitwalo emeka 2 okola ennaku 24 nga bwe twazibaze ennaku 24 gye mitwalo 48 okolera Makerere Kampuni Gy'Okolera tekuliisa weeriisa emmere y'e Makerere sowaani ya mutwalo gye mitwalo 24 gatta ku ziri ssente 48 olwo oli mitwalo 7 okiwulira bulungi oli mitwalo emeka 7 tokoma ku ekyo tuwambalidde kacaayi ke wanywedde ekyenkya ky'e Makerere wano akasuwaani ka 13 kacaayi ka 12 balanti ennya zigudde ne bw'oba olidde kinaku oliriddeko obugaati bw'oba 2 manya nti 3 zikoze eki zigudde 3 times 10 gye mitwalo 3 times 2 gye mitwalo 6 gattako ennaku ziri 4 gye mitwalo nga 7 okimanyi nti ssente z'okozesa mu transport n'okulya ate gwe musaala gwe bakuwa onaagula ddi akasaati oneezimba ddi tuula wansi weefumiitirize waliwo akaseera nga ssente z'oteeka mu mulimu nnyingi okusinga z'ojjayo tukoleranga mu mabanja nabagambye nti boosi buno obubaka buveeko buleke tebukwatako si bubwo bujja kunyiiza naye naawe boosi tosobola kuteeka ssente empitirivu mu pulojekiti ng'ojjayo ntono n'osigala ng'ossaayo kikola wanje boosi gwanyigidde obubaka buno kubanga mbuusizza abakozi bo osobola okuteeka akawumbi mu pulojekiti ng'ojjayo obukadde 5 n'osigala ng'okyakikola anseri nti nedda kati yo omukozi lwaki oyagala seemu emitwalo 6 omuwe 6 ennyumba anagisasuza ki abaana tebaasome
bw'aba musajja omukazi taabe na mukazi taalye ez'akameeza azijjawa wangi ebyo byonna birowoozeeko lwakuba obuzibu bw'ababoosi mu Uganda obuzibu bwaffe buli bumu ofa kimu nze nyina kampuni mwe nali abakozi nga bawandiika ebbaluwa ezisaba foomu ze baali bajjuza ezimu nga mulimu omusaala gw'asuubira okufuna waliwo abakozi nga balungi naye nga bassaako ssente ntono nakirabako abamu nga bataddeko emitwalo 40 naye bwe twali tutudde ne boodi ne bagaa nti nedda tukusimye osobola okukola omulimu gwaffe naye togenda kukolera mitwalo ameka ogenda kukolera emitwalo 80 nagamba ekiki kampuni kyesobola kati kino kyekibuuzo ekiriwo kampuni mmeka e Uganda esobola okubuuza nti onaakolera meka n'ogigamba 4 negamba ngenda kuwa 80 mbagaye ananga mangi tokolera 3 awo okitegeera naye njagala otuule ng'omubalirira okukolera 3 obalirira obulamu bwa 3 gasobola okumubeezaawo okiteeke ku mwana wo nti singa omwana we yabadde akola ng'asasulwa 3 ng'alina obuvunaanyizibwa bw'omusajja ono oba omukazi ono 3 gw'oyagala okuwona omwana wo gasobola okumubeezaawo oba gwe gasobola okukubeezaawo kampuni twatulatuga nedda abakozi bwe bati bali ku mitwalo 80 bwe bati bali kakadde wadde onaasabye 60 naye ogenda kakadde gwe wadde osabye 40 naye ogenda ku 60 kubanga tukizudde ng'enkaaga lisobola okuyimirizaawo n'okola emirimu gyaffe omukozi yenna olw'okuba talina gy'alaga buli lwanaakolera mu underpay ajja kunoonya bwa survivinga either okuwa sabuwa okuwa nga omulimu tegutuukiridde oba okubeerawo n'anoonya bwakubba asobole okubeerawo kubanga kwagala butayagala alina okubeerawo naye boosi nga tannakulowooleza kubanga ye tajja kulowooleza kubanga ababoosi be tulina e Uganda 9 ku buli 100 banyoonyoosi 9 ku buli 100 n'osanga omusajja wa myaka 35 ng'akolera emitwalo 15 omwezi naye ng'ogusajja gufulumya V8 ng'ogusajja gufulumya benzi naye ng'omusajja wa myaka 35 ng'alina n'omwana omukulu naye ng'ogusajja gumuwa emitwalo 15 owulira ekintu ekyo naye byonna ebitujjira babiyita ate kati nve wano ndagewa obwo obulwadde tewali ajja bukuvumula era olunaku lw'olikeera ku makya n'okyessa muntu ku mulimo w'oli we wali obulamu bwe obwenkomeredde gwe nsuubira bwe wandimaze ng'okola ng'otuula mu katebeko ng'obeera wekka omuntu yenna ng'omutima gwe gumugamba nti wano wendi nveewo ndagewa kubanga bangi babatiisa n'obatiisatiisa kati ove wano olagewa omuntu yenna ng'omutima gwe gugamba nti wano wendi wenyenda okubeera kubanga kenvaawo obulamu busiraanye ensi eno nzibu emirimu tewali bannange ebyenfuna banaye nenva wano kaakati kale wadde nteekamu 7 nfuna 5 naye kati bwe siikikole ntetenkanya n'enfuna ezo ze nteekamu bwe naavaawo kati naalyawa awo tewali ayina ansayo era tewali ayina kyakuddamu kyo naye ffe tugambye balaabalamu zossa mu mulimu ogwo gutuukiriza ne zojja mu mulimu ogwo oluvannyuma lw'ogutuukiriza bw'ozuula ng'oteekamu 7 ofuna 6 oteekamu 7 ofuna 7 oteekamu 7 ofuna 6 ofuna 8 ansa gwagirina nze sirina ansa gwe kennyini tuula weebalirire ombuulire oba osobola okutambuza pulojekiti nga kapita oteekamu 2 n'okungula nga 15 n'osigala ng'ogitambuza baboosi maliriza kati ne bwemukomawo maliriza ne bwemukomawo kirowoozeeko nga gwe tuula ng'enkya togenda kukola balirira ojja kizuula nti abantu bangi ate nga ge mazima wano mu Uganda abantu ebitundu ndowooza nga 80 ku buli 100
sente nga abakozesebwa sente ze bassamu okutuukiriza omulimu ogwo omuli lunch, transport, airtime na biki nnyingi okusinga omusala gwe babasasula ku nkomerero ya byonna. Naye wali okibaze, wali okirowoozeza nti sente z'oteekamu, oba oli mukozi wa rediyo, oba mukozi wa TV, oba oli musomesa, oba oli musawo, oba oli makanika, oba oli muzimbi, naye ng'oli ku musaala gwa mwezi, wali otuddeko n'obalirira sente z'oteekamu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo, n'ozibalirira n'ozaawula ku ezo ze bakuwa omwezi ku nkomerero ya byonna. Bala transport wa buli lunaku, bw'omala okubala transport bala airtime gw'okozesa, bw'omala okubala airtime bala endyayo nga bw'oli ekyemisana n'ekyenkya biki, bw'omala okubala ebyo bala n'ebirala by'okozesa. Bw'obimaliriza ebyo tuula wansi weebuuze nti weewaawo ekyo nkitegedde, zino ze nteekamu, kati bampa mmeka? Ezo ze bakuwa zaawule ku ziri z'osigazaawo bwe ziba nga zikumalira ebizibu byo kola. Bwe ziba ng'olaba olina mu bbanja musule bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.